akwatidde FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Nathan James Nandala Mafaabi olunaku olwaleero ku ssaawa nga 6 ez'amakola g'ebyemisana asimbudde okuva mu kibuga Lira gye yasuze olunaku lw'eggulo okwolekera disitulikiti ya Patch ne Kole okukuyega abantu be okumulonda omwaka ogujja. Nandala asookedde mu disitulikiti ya Patch mu munisipali ya Patch mu divisioni ya Arocha. Nandala mu kifo kino asoose kutendereza emirimu egyakolebwa kati omugenzi eyaliko pulezidenti wa Uganda Apollo Milton Obote gye yakolera eggwanga naddala okuzimba amalwaliro mu kaweefube okutumbula ebyobulamu. We want to thank Dr. Milton Obote for building us district hospitals. Omi tupo wali papuwa kwa Apollo Milton Obote mobile kolo da hata ali ya Paikani. They have stood the test of time. Manu tiye lubrika tegere kare morno ino. And I can assure you there is no elephant afford of bait which is equal to any of those. Witi da hata ala mogeri sawa ni chalka tegere na Milton Obote bilogero. Even the four hospitals we have were for that time. Nandala asuubizza okutumbula obulimi bwa muwogo mu kitundu kino naddala ng'azimba ebyuma ebikenenula sitaaki okuva mu muwogo gwategeezezza nti no mu kaseera kano agula busanga bwennyini. We had a starch factory in Lira. More because we used to grow cassava and the starch would be there. And 1 kilo of starch right now is $360. That is 1.4 million shillings. We now have no cash crop. Even the food crop you have, you are growing and you are getting even less. And in each of the countries has a manifesto. We are the only one of a manifesto which is going to resolve the challenges of Uganda. Nandala ategeezezza nti tewali nsonga lwaki abalimi n'abalunzi bafiirizibwa kyokka nga gavumenti waliwo bingi byesobola okukola okubataasa okufiirizibwa mu bye bakola. Whatever you grow will be bought by government. And I can assure you we are going to put silos in every region to avoid the wastage of such items. And everybody will be paid according to what he has spent because you don't want you to make a loss. If you grow your crops and the sun destroys them or the rain, the insurance company will pay. Nandala ategeezezza nti abasirikale bamukwata mundu naddala abapoliisi alina enteekateeka sinziggu gy'agenda okubangawo okukyusa obulamu bwabwe omuli n'okuweerera abaana baabwe okuviira ddala mu kibiina ekisooka okutuusa nga bamazeeko emisomo. Our security forces, the police, the army, the prisons, they live a bad life. We also have a plan for them. They will be given good salaries. They will be given houses. And the children will study for free from primary up to university so that the anger they exercise on us every now and then will stop. Kyokka olw'amakubo agajjudde enfuufu n'ebinnya abatambula ne Nandala bagamba nti embeera eno ebakaluubiridde nnyo. Enguudo ze twakatambula mu Uganda amazima gali nti Uganda yonna enguudo ziba zifaanana era simanyi abantu abalonda eno ngeri gye balondamu. The roads are in a poor state, dust all over, and government is claiming it is working. I don't know. There is no, government has not done enough. Olunaku lw'enkya Nandala Mafaabi agenda mu disitulikiti y'Eggulu n'ekibuga Ggulu okwongera okunoonya obuwagizi obunaamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira, Agafeyo Spark TV, eno mu disitulikiti eya Patch.